Wewale nnyo genda maaso n'okubanga otugoberera okusubscribinga. Road to 100,000 subscribers twetaaga silver button award guno omwaka. Tutambudde soko subscribing ekyo kisinga. Ba subscribe to komiti beetaaga. Biva organic access building Rubaga Road omusawo omukugu agenda kujjanjaba kyonna kyoyagala. Tuukayo mukubire kasimu 0752 Then saako ne bannaffe aba brands boba kwambala bwe bitwe buli. Kale subscribing nnyo. Kakati tuli ku nsonga z'omwana omuwala ez'amukulu Bindeba. Ez'omukulu Bindeba. Ekisooka kya byonna. Nakoze research wange mungi nnyo okuva lwe twakola story ya Bindeba Raymond. Amanya g'amatuufu agasooka nga ye Benedict Bangizi. Omuvubuka eyakulira kubayita ababiri. Very many people muvuddeyo ne musobola okubanga mumpa information man. Abantu babeerawo nga bakumanyi mu nsi muno nga tukola ebintu. This is just a piece of an advice. Eri ngowenna omuvubuka yina. Bw'obanga mu kukula ffenna tulina emize nange nyina egyange mingi. Era ne buli nkeerera bujjako bunkeeredde. Naye ekisooka kya byonna okoze otya obutaleka trace marks ezo mabega. Bulobero shift ogenda kudaliridako abantu bingi biwaleka tokoze bikukima. Kati bakiri n'oba okoze omuzeego no making sure nti omuzeego ogulwanyisa n'osobola okubanga tegukulondola mu level ne stage ogenda okuddako. I think that's very better. Kakati mwami Bindeba juzi twatandika nga mukazi wo atugamba nti buli alina omwana wa Bindeba amumutwalire ne DNA. My question is Ray P alina buyinza ky'okubuuza abaana ba Bindeba DNA yesenga waabwe oba era banje kintu kyabatabudde nnyo. I have lots of information about Bindeba. Lots of information. Ray P sagala kumwogerako mu story eno. Let's discuss about Bindeba. Gwe tukwatako yekka. Tulowulirize bulungi. Bindeba omukyalo ono Sophie. Nayongedde okutegera Sophie nti taata wa Sophie yali pilot. Mwami Okumu. Awo kubayita ababiri. Ba pilot sababeerangawo mu kitooro. Nina ddala oyo omukyala Sophie bamanyi nnyo mu kitooro. Taata waabwe yali pilot. Kitegeeza omwana teyali bubi nnyo. I got credible information from Bindeba's friends. Bo bamuyita na Beni. Ffe tumuyita Bindeba ne bamuyita Ben. I have very many recordings ze bampadde. Mwami Bindeba mbadde nkusaba vaayo oresponding eri omulanga gw'ono omwana oba ogw'ono omukyala nga tetunatandika kwogera byamabyo bingi. List y'abakyala yavuddeyo. Like I have over 3 girls nga balina abaana ba Ben oba okitegeera. So mwami Bindeba nkwegayiridde vaayo osituke orespondinga ku mulanga gw'ono omwana oba okitegeera. Omwana otali bubi nnyo ng'ensi bw'ekirowooza. Era omwalo information ndaga nti yali muwala muto ng'alabika bulungi nnyo. Just kugejja kuno kwe kwamwonoona ne mutandika omulaba fanefaane bwe butyo. But she was a very black beautiful lady. One of the close friends of Bindeba babita na Ben yaŋŋambye nti okusinziira kuba abamu bantu bano babadde close ku Ben Bindeba ne bagaana okubaasanguza. Nempandika bwandisi storylines ezo nze zibannyonnyole. But I have the recordings. Era omuntu anasobola okunenga nga vaayo nze nja kujja recording yani yabiŋŋambye. These are people who have been knowing Bindeba for a long time. Abakuze naye. Mwami Bindeba vaayo orespondinge ku mulanga gw'omwala ono nga tunaba kujjirayo list y'abakyala abali eyo abaclaiminga nti balina abaana bo. Omwala Brenda ow'okuwinde Bindeba omumanyi. Saagala nnyo tumwogereko. But you know her very well. Saagala twogere ku mwala Barbara. Bindeba saagala twogere ku mwala Zaina. Abo njogera kuba ekitubulu. Bindeba saagala twogere ku mwala Fiona.
ne Harriet owe Suddan. These are all people who have claims that they have your children. Baina abaana abo okusinziira ku credible information jenfuna okuva ku close sources ne close friends bo. Ebyafa bya Bindeba biraga nti yakolako ko mu company mabega. Saganya kugera company zino naye anyway, let's just go slowly mpola mpola. Bindeba yali group y'abavubuka ababeranga ekawafu ku nyumba za mwami Kabalye, according to what I'm getting from that sources. Waina mikwano jo omu ku bo balinga bamita Elia, Maaka Muzungu, Jofule, Stuart, okuvaawo ku Gateway Beach ebiseera ebyo ng'ekyali ya jjajja wange mwami Kagwa. Okitegeera. Saako ne Aleku. Obadde okimanyi nti Bindeba mukwano gwa Aleku. Ate nga Aleku ye taata w'omwana wa Fifi the Queen eyasooka. Kati mwami Bindeba saagala wande nkere nkubuulire motives zo ziwaviirako okukeera ku macho yagala rape. Ndoza kati mutegedde because rape is a very good friend, is a very close friend to the so-called Fifi the Queen. Bamukwano nnyo mubalaba nga bakola ebintu byabwe. Naye nga taata w'omwana wa Fifi obu first born we ye mukulu gwe bayita Aleku ku Entebbe Road property master. Musajja alinamu ku ssente. Bano mwami Aleku is a very close friend and has been a very good friend of Bindeba gwe bayita Ben. Kino kikomplyinga ne kiri omukyala kye yatugamba ow'okusimu we Dubai nti Bindeba's mission and motive was to become a superstar. Obulamu bwonna yali agala kubeera celebrity popular ensi emumanye. Era obulamu bwonna bwonna yanoonyanga omukazi ali mu media. Ndoza connection ye okujja okumeetinga omwana no gwalina oku TV kati weeva. Oba okitegeera bulungi nnyo. So there's a very big story behind Aleku and Bindeba okwagala rape. It's a very big story. Oba okitegeera. Very big story. Bwokera n'ogimanya main okaba n'amaziga n'ogamba abasajja tebatudde. Oba okitegeera bulungi nnyo. So n'olwekyo mwami Ben, you have a very big story kubayita. Abantu banjiridde bwino ku bwino. Abantu bakumanyi kubayita wonna obadde nvubuka kubayita w'okulidde. Oba okitegeereza nkugambe, you have been 3 people. You have stories before you went to Dubai. Ensonga ezakutwala e Suddan nazo tuzirina. Ng'olina tiimu y'aba Maaka Muzungu, olina tiimu y'aba Aleku, ng'olina ba Stuart, olina ba Jofule, olina ba Elia. Mwalina emigozo bano gyammwe gye mwakwasaganyanga emabegakawo nga mukola ebintu byammwe. You know the reasons why you odduka n'osooka n'ogenda e Suddan n'omala n'okomawo e Uganda after this period of time. N'ova obutukawo n'ogenda e Dubai. You are your names, you're called Ben Mubangizi. Erya Bindeba walifunira mu passport oluvannyuma olifunye okuza ejjo ly'abalamu wano. Okitegeera. People came all over very many places complaining about Bindeba. Sometimes we twogera ku bintu bino, people think tubalwanyisa. Abantu baza tubalwanyisa. Me I came out nenkola story yange eya Sophie. Story eyo yali nawe eremedde. Nenvayo discovery nga nenjijjayo. I've been doing charity for a long time. We have been fighting for the rights of children and women. Mubadde nga mukimanyi. I've fed over 50 families mubanga limaze ku internet. Ndabidde families impetitive nnyo bangi bempadde sente. You all mwenamena mukimanya babadde kwa batu support ze bana Uganda. So some creatures come out olina gamba nti tubalwanyisa. Nze kati gwe nkulwanyisa omuwala gwe nkwagaza ki? For how long have you been in this media? Era sikumanyi na kumanya nkulaba obulabi okitegeera. And the mistake you did was to come out n'oyogera mbwaye buli alina omwana wa Bindeba mumpe mulabirire. You know, gwe gwolina gw'omulabirira okitegeera. Why don't you give this lady a chance? Nakera ku macha ye nakebeza omusajja we n'omwana waabwe. Obonfuna. Owuwe bakera ku macha ne bagamba nti
mutwale eyo mu family ye ng'oyina endaga muntu simanya endaga butonde, how would you feel? Okitegera? I think we need tulina okumanya fe mu mawulire tulina kyetuyita psychology abagasomyeko buli yasoma amawulire olina koosi ya psychology gye basomako akatini. You have to know diri oyogera diri ovaako. So Bindeba bino sagala kubyogerako. 3 girls okuli Brenda owokuwinde eyo agafa gagamba olinayo omwana. Barbara omulinamu omwana. Zaino w'ekitubulu omulinamu omwana. Fiona omulinamu omwana. Saako ne Harriet ali Suddan naye agafuutuko gagamba omulinamu omwana. This is the news oba stories enafunye okuva ku credible sources eza abamu ku ba best friends bo bakuyita na Ben tebakuyita na Bindeba ensiri emanyi oba kitegera bulungi nnyo. So people who thought tulwanyisa rape, man, mwebereremu. I'm very sure mwategedde amazima oba nfuna. So omuntu omu yaŋŋambye nti Ben okugenda ku makya n'akwana Sophie kwali kwetaasa nga buno okenda ku makya n'okwana ekiwala ku street ekiwala ekito kyana kyalinga kisoma byakyo n'akiyingira oba nfuna. It has been his nature, kind of nature, ne group ye gye nayogeddeko eri nga bali ba ssente bali ba bulamu oba okitegeera, which is not bad okulya obulamu. They have a very big story behind there. Ze nkugambye nti Bindeba is a friend to Aleku. Aleku ye taata w'omwana wa Sophie wa Fifi the Queen eyasooka. And Fifi is a very good friend to Rape. Oba okitegeera. And Fifi the Queen bayawukana n'Aleku. Tebakyali bonna. But do you know the reason as why Fifi the Queen yaleka Aleku? Do you know why wewe unye musajja wo ne mwawukana naye naye mukwano gwa bbaawo n'awunzika nga yagadde mukwano gwo? Some sense. Lera kwandi bana abawala bo tebabimanya. Najja ku TV n'abagamba ze nyambala engatto eziva mu America. You know, ezengato za yambala za euro za namutano bitolo 18 ejja Uganda. Oba kitegeera. Kati ebintu kyovana tubera ku media kuno, we have to speak sense. We have to be disciplined. Oyogera ebintu n'oswala wekka. Abantu tebanyi, abantu ekisinga obanyiza like omuntu n'abala gamba I'm putting on obuwowo Chanel. Oh, you know, oboda no obuwofe, we are receiving those perfumes. We receive those perfumes from Nafe perfumes to the receiving ezo. Never zituwa bagamba they are very cheap perfumes. Gojira banga ya bei ni yagikueleza nga so cheap. Zeba zimpa no kupelanda ni bazimpereza ku Dubai. Brand shop zisibe to perfumes on eze bei ezive London. Obo kitegeera. So mwami Bindeba Ben nkwegayiridde omuwala Sophie tena kyakwagaza, you know Sophie's daughter is your daughter. Amaziba Bindeba ogamanyi oyo omwana muwala we okimanyi, sagala kukirumiriza but you know okusinzira ku information kuba ekisoka buli abadde ampa information ya Ben bampadde information okutuuka ku nnyumba zibasulanga nk'ewaakabali ekawafu obulamu bonna life story yo yonna n'abantu byakolanga nabo wakoleranga mu MTN wonna okitegeera okuva kitooro okutuuka wano kubayita ababiri Entebbe road yonna Ben emumanyi oba kitegeera bulungi nnyo. So storyline yense egimanyi, people know you. Bino ebintu by'obutalabirya family tebikoma kukuswaza buswaza gwe ng'omuntu, bikuswaza paka mu mikwano gyo, biswaza family gye wabasaamu omukazi, biswaza omukazi gw'olina bwe kuba kumukuba kigogo wamwekubidde ekigo oba nfuna abadde nga alwana to make sure Ben kapo ya mwefuuka power couple rape abadde atoba to make sure kapo ye trending ne kata kyana kyinza kugamba nsi n'ekiwuliriza buli wava na posting akantu gamba bawa akebeza omwana gamba bawa alabitira omwana oba nfuna. So Uncle Ben, just know we have full information about you. Listing girese saagala gibatera ku meza jumalayo but ogudda ku yegenda okujja.
ogudako mujja kubalaba kulayini nga basimbi bati babagambe no mwana wa Beni mwana wa Beni n'oli wa Beni n'oli wa Beni n'oli wa Beni bwe bamuloza nnyakye nalimbye ku benayogedde jangu directing gye byavudde byonna because people have called me stories ezimu ne sonandike about Beni's life oba nfuna gwe muyita Bindeba mu bangizi oba nfuna bulungi nnyo so Mr. Ben labirira omwana otherwise bokolagana nabo bonna obo baswaza no one will ever trust you out of this $250 you can afford that money Bindeba badde ngoba ne sente ezo obo kitegeera it looks so awkward very awkward ono omukyala tukituvaayo yeekyayi so nolwekyo Bindeba funa obudde bwo ne botajja mawulire tugamba nti wawa omwana fees go and give your daughter sente agenda asome kyekisinga tukyajja n'ebirala nze wasomano bring the children and buli aliyo ng'olina omwana wa Binze Binze wange ngaddye ne results za Bindeba bring the child mama leta omwana waliwo ne results zo omuganga onomulaba wuwe leta omwana nga nze ntandikira okulabirira mwana najja mmazeeko ngenda kufumba mfumbire dda not even the children will make me know kakati ate kweriyo nsonga eyo ate n'abana bajja kuvaayo ayina abaana biyazala wakubanga omu gwe mmanyi gwe nekakasa nti mwana we yamuzaala mu famire engagga nnyo kati omuwala yagamba sagala atwale omwana wange